mubamu abafunye ssente beetegefu zigabira machinji ekole ki okubaako kyekola ku muyimbi oyo kubanga abamu balabanga omuyimbi oyo eyasaanyaawo legase yaabwe kiko naye yetumatuma okugamba mazima kati yagenda kweteekako legendary gwani yakugamba nti legendary alina kuba mukadde no sigwakanyiza nti no kyeteekako ngamba naye yagala nnyo okwetuumatuuma ne alien yali etuuma gwe olina lyeyagala akomeko olina lisiti gye wamuwangajja lwaki akola ebinyiiza abalala anti yajja era basanyusa yajja kuyimbira bantu simmwe abayimbako ne mulemu ekiraga nti olutalo lwabadde planidi omuntu bw'ogamba nti kale atukubye kuba singa babadde bamutomedde omuntu omulambo mwandigulabyeko dayasi njagala okoseemu kale ku magezi yadde ng'ennaku zino okutegeera si kwa buwazi sitegeera no abantu bejjeeko amagezi mu bugenderevu oli otya ng'okunyaakunya ennyindo gye bagenda osooka okkuba banaasobola bagenda kukuba ennyini ebyebibi sorry weyasama anyway tuli ku The Truth Media go subscribe like follow nine nalongo kitone kati oseneka ki omukube tubbi no nakulabango okabira ku TikTok bagenda kunkuba ntinza gamba nti batyo nti bagenda kunkuba I can't so akuba nenjogera statement bwetyo kubanga dayasi obo oyagala kunkuba eiza jangu nkube era mawire gagambe nti nalongo bamukoze eki bamutimpudde naye bw'otandika okunteekako bodaboda mpita mu ppanya ziyita mu ppanya bakuwonya tambuza bigere no ati nadde mu motoka ate wa bodaboda mba mukuba enfuufu bibabonaabona kitegedde dayasi nene ensonga bagamba mwe ebijanjaalo mbirabako amasavu kati gwe ate nga nze nkukakasa abo abayimbi ababiri obalaba abaliwa omuyimbi oyo ow'omukabira ne bebekulu be nayogerako ndi mwetegefu okubafiirako era ku mulambo gwange kati wulira kino ekiramuno tokantereze bulungi wulira njagala abafangoni be baba batula wali ku mulambo gwange bebekulu akole ku by'okuziika kinaagasa kingoma zoffa ate mama wange ntata we bali balaba ku Kenzo bamukyala Jennifer lwaki oyogera agamanya abiri yes I'm asking babalabako lwaki boolese bajjako e Kampala damu byenkubuuza nali naawe olyoka ombuuza ebibuuzo mama ntata tebasalako kibuga yadde Lwera naye olwaleero nze nakuzibwa nfuuzi nga tebazeeko Kampala njagala tukole bweti saagala osulesule mu mannya nga teweetegese gasulemu anti ojja gasuulamu nze njagga kubuuza era ngenda gakubuuza kuba otandise okugasuula naye gwe ngenda kuwa anti ndabosiuke kasita weeyamye obba waamu anyway tuli ku The Truth Media go subscribe follow ndi nabagamba nti kifo twakikyusa tukolera ku Climax yes Climax nga woolaba ntera obbalagako ne mbalaga Climax Dubai ebiri ogitumye ne Dubai anyway kakati wano wetudde ke terrace wosobola okujja n'onywamu omwana yakoze Climax n'okola ki owali endirimbo weekwatira eri swimming pool y'abantu bakulu eri abaana bato eri bagita water park omusajja yakoze akafungo omusajja nawe yakunyiza n'akuleetawo omusonyi wataneetonda kati water park y'abaana bato sigikusangamu water park nyizo gigenda mu kubanyina abantu nedda oba no balekana yes be bagenda musigwe wabeerawo nino okubeerawo bali bange mukwano Climax yasooka okukolako kyekintu ekyokulabirira abantu bali mama tunatambulirawo tetugambeko wandiba nawe oli tiimu bo so yeyo Climax gwekasitwa otuuka mu makini n'ogamba Climax by the way balina ne virtual reality games woba tovuganga ku nnyonyi eri abantu abakulu weebiri osobola ogivuga oba tovuganga ku moto byonna yabiteekawo abato n'abakulu yabibateerawo muba nange erikopita mu bbanga jangu ku Climax otulemu erikopita ojja kulabira nanti nakitulamu n'omunendowooza ekisolo kindidde omutwe gugezi naddukamu bino baza nga bazita picha ebyo kujja zibambala manso babiyita virtual reality anti sibimanyi nakigambye nga tutandika anti wakyogedde mu luzungu kyokola abataasoma terutegeera bulungi omuntu anyigamu katono n'apangisa abatta tunatambulirawo tetugendeko walala katulina ensonga bbiri zenjagala tutandikireko tutandikire ku kabira tutandikire ku ggwe kabira badde bamumiziza nze ng'abannoonya tebannanfuna ngenda kunyumya buli ekindi ku mutima kuba eyo constituency ya Uganda president yagisayininga ogambye otya I have right to speak ogenda kwogera buki buli ekindi ku muki olunaku olwaleero buli lunaku we nabeera ng'abannoonya tebannanfuna tutandike olwaleero I'm here ngenda kumbuli obuzibu buvaawa mutandikirawa lwaki mutuuka kweri essa okubanga mwenoonya nze sina gwe nnoonya kitereeze
Tolina gwononya. Sina gwononya. Nalongo kitone gwe ndi naye naye nga tugamba lete tukolede ku Wine and Spirits but Salama Road. Abasajja abemotoka babadde banjodde. Kati wandibadde oli kodinga nani? Kampise wakalago kange. Ku Wine and Spirits ku bagita Sanyu Wine and Spirits tuli ku Salama Road ku kasotuka ebala bagita Moonlight but not opposite. Ojja kulaba Sanyu Wine and Spirits wetubeera. Osobola okujja tukola olosero tukutunza kinoomo osobola okunywera kaawo osobola okulozaako n'owulira omwenge gw'otwala oba soda gw'otwala awooma bwena tubikola awo kale tutandike n'abannoonya bampagira omukulu yasena atugulako kawalagi kakakaaga bono bwa plastic sagala akuteeka tofunyire toka abaana abo ate nze bannaye muli nzita nze tonjogeza bya kisiru wamma mwette byammwe kakati Nalongo olunaku lwajjo nakubidde essimu ng'oli kabira era wano emboozi gyegenda okukubuuza mmanyi oyina ebituufu byayo anti wadde okyalokopya Saalongo n'aginkwakkula oyo kyali wakuba nti tuludo olabagana oyo tuli tuti naye yangambye omuyingira wagambye gundi njayogedde nti wamujogedde saabyange nabadde ne Duncan nga twali tukola ebyabadde mu weekend nga waliwo yagambye yabba ssente biki ebyo biki naawe wanya abalala obudde sooka owulirize kati tuba tukola byabadde mu weekend kati bwe twatuusaawo Duncan n'akiralifying ng'agamba oba yazibba mwana wa nnyina biki binani mugaa kye kigenda okumukubya ye statement gye yagambye mwe tewagambye ng'olirira kati nne kyo kigenda okunkubya nga wonoba nga mwoga ne ngamba nti kati kyo kijja okukubya okitegedde kati awo naye yangambye mutwenoonyeeko nemugamba tekibo tikina buzibu era inayo bayagenze kushoyawa ekyalo kyanedde ne wala nnyo naera nanga namugamba tetugenda kwenoonyaako leero but mu maaso awo tujja kwenoonyaako talina n'obuzibu namugambye tugenda kwekubamu nga bw'aba takwagala ne kusimu teyandizijenjejeeko yangambye twekubemu nga akwambaze gloves yakozesa ebintu atya akubaawo nemugamba ate awo wendi awo tugukyangemukko simulinaako buzibu naye bakubira tebijja kuba mu kamera ebeno bwakuba nti no tetugenda kukola ki byaffe tebijja kuba mu kamera naye nga tujja jagolingamuko kati ninze naye kyali wange nno nebyaddala nno abantu bembagamba balowooza nnimba lwakuba nti simubeera nnyo wano naye kati tutandikireeyo olunaku lwajjo buzibu ki bwavudde ku ki Alien okutuuka abaana ne basalako neewuwe namulabye ayina omusaayi ku mukono abasirikale yabadde essasi lyamwiseko mu motoka yamwiseko olaba oluguudo lwabalukola bakuumibwa w'amagye era ndumu nali n'owa boda manya wa boda bano abamu bategeera wa boda n'ambuuza amagye gaffe gatandika ddi okuba nga mbadde manyi security companies zino companies ziba zapangisa security companies ate nga ziri insured nti bwe balina okukuuma we muba mugenze extreme police ne mufunayo omunaja n'akuuma amagye gatandika ddi okukuuma abakola enguudo owa boda ye yaŋŋamba nali nina gyemba kuolwo oluguudo lwennyini lwebadde balwanira okwo era kwe bali bangi bakubya amasasi ng'abali mu barracks nemugamba kati nze olwokuba nekengeranya ababoda namugamba emboozi gyombuuza ekwataganya n'okunvuga olowooza mbega ate munaye nyinza okuddamu awo ekigambo nankubajjeekwenywereza mu buyinza abantu bonna yabawa emirimu ati nyinza omuddamu awo nankubajjeeke ekintu nga tekikwatagana naye kyali kituufu naye bw'aba avaako ku boda yambuulira naŋŋamba nkufolowinga nnyo nkulaba ne mu mboozi mukati kati mbadde nga mmanyi mmwe muba mukola ki naye naffe tuba mu kutya sinzekka n'abantu bangi batyaneka munna oyinza ovaako ne baku kyoyogedde kati kyetwagala ogenda okitangaaza okitegeera so olunaku lwajjo twalabye nga gayiikanga enkuba ngamba amayinja ne tulabako amasasi nga gavuga ne tulabako abaana ne bamala ne basalako nga balumiriza kyenjagala onyinyonnyole nti Alien yatomedde omwana omu kubadde bakola ki bakola oluguudo kyabadde kitya Alien yabadde atestinga motoka ze ku luguudo lwe bali okukola anti bw'okuyere kufa ngo batambulirawo naffe nange wenfuera ngenda ku office anti olaba omutima obwensuulamu omukulu bw'alaba n'agamba mujjookera just njagala clarifying kati ng'era abantu bayitawo zivuga emmotoka zonna kati yabadde ayitawo abamu ku bavubuka ne bamugamba asooka akole ki ababe abo bakola ekkubo babadde abasinga bakozesa lulimi lusoga
Yeah. Obana videos waziwuliddeko. Nazirabye nzirina nozirina. Kakati ne olwokuba gye bali noza omanyi ali eniyo ya bwaba ayogera kiba kiseera ki. Ne oba ogenze kufayo nga tayagala kunyumya batayagala kunyumya. Kati kyeka abamuyimiza tayagala kwogera naki. Wakitalonga bwalowooza. Bulungi nnyo omuntu oli waddembo okukola kyowuliramu emiki. Emirembe. Zedasi bwombuuza nze omuntu asokumbuuza ne simuddamu. Ne muwa n'ensonga simukoze eki. Ne gamba Dayas bambi sikwagala bwempulira ne bwombuuza mpulira buki. Bobi. Mba nnyambye kwangwiza oleme kuddamu kukikola gwakubiri. Wekwasamira. Kujja kunsanga olulala era ombuuzi ate nga sakwagala saakusiima. Kati ali n'atayimye n'avuga emmotoka ye. Kakati nangubira essimu ngali awo ku ofisi yange wenyini. Zabadde saawa 12:19. Izo regular. Yes. Nabadde waka olw'embeera eno yantusibwako nyangu okudde waka. Oti oli mutitizi. No, kumune okwerinda sibuti. Oti okubwa. Tebe bakuwadane ku mapesa teyafa. Kati omuntu olina okweyaliikira ndala nga waliwo example gye wali olabiddeko. Kakati tetumanyia mukubwa. Munna. Kati nkwadde example yakululwa. Kaya kubidwa ki example yokaje muleta. Anti yafa. Banji bakubye ne bafa. Sibamanyi naye omulala gwe bakuba amatama yasigalawo. Naye oli bamukuba n'akola ki? Ani gwe bakuba amatama ate? Tugende ku kye tubaddeko. Ngombuulira. Kati bulujja abakola ekkuba akapande baali bakajjawo nga batereeze kubo balikola ki? Baligaziya. Kati nina omutamivu wange awo abeerawo ne muwala wange. Babadde mu kitundu ki kyennyini awo? Awo ng'oweta ku kikubo ky'essalama awo wali kusula motozi. Ekyo kikubo ng'oweta wano kusalama wano kumpi wano. Bulungi nnyo. Kino kikirira kusula motozi. Kino kyambuka kalenda. Awo babadde? Bulungi nnyo awo nnyo. Babadde kumpi nnyo awo. Kati ali nagamba nagano yimirira. Kubanga badde bamuyinza tayagala kunyumya nabo. Nasigala ng'agenda gye badde akola ki? Alaga. Era nankubya nangamba naalongo hadi akapande konkalabi. Naye toliiwo. Ne mugamba munnaye okuva embeera eri gye nakuweza ey'aba boda kwa bali bakyali bange nabategeeza. Era buli muntu yenna nga munjogera naye kabedda yasinda mugamba mu inbox. Tigundi ne gundi. Ayagala kundya. Kakati nga mugamba naye obadde onjagala nzije. Gamba naalongo kati bakadde mwebase. Fit. Konze kale fit. Muddakiika yazi. Ate omukozi wange nankubira. Nangamba baba abaana abafango ne babattira wano. Ne mugamba batta. Nasayidde wali mmanju nga ndi ku kkubo. Kubanga okuva wano walinganga kuva wano ku poliisi. Naye yangu yokola ki? Okutuukawo. Nentuukawo nisanga abantu bakyakyanye nenge emmotoka nga omwana ali mu kuvuga livansi adde emabega. Kuba yabadde avuddemu. Nga avuga livansi. Kati nga ye alien yesanze yabadde alinamu ekirowoozo. Tekirabika bano abakola ekkubo bafunyemu obutakola ki? Obutakkaanya. Era ndaddayo n'apaakinga wabbali ng'emmotoka ye bwe wagirabye. Ababuuze mufa kibuzibu ki? Era omuvubuka najja nga akutegera mu ngalo mu vidiyo mwonna mujja bulaba nga amunnyonnyola nti anti namulabye omuvubuka ng'ayimiridde eri ku mmotoka ye endala waliwo omuvubuka asindisa omuzimbi waffe ate bagenda mwatomedde omuntu n'afa tewali yadde n'omu gwe baakonye kati nze gamba binabaddewo ate oyakonye kungamba biwawulidde nalabye mu butambi anti mbuuza gwe okiralifaayi munnange nga mugamba kati aliwe gugamba bakubye kakati nga ye alaba beekuba n'agamba owange weka byabwe yegenza bitegeera mbu nga abirimu ng'alaba emmotoka edda livansi omusirikale agigoba n'amusasa amaki namulabye ng'adduka naye nga mu mmotoka tewali nti kisi bakibiddemu tewali nti bamuseeko emmundu ne bagikanyugamu kati omusirikale bamugamba nti zino perimeters olina okukuuma bw'ozibeeramu alina right ekkuba okuwaite waliwo byabugagga bibbibwa mashini z'abantu nedda ssebo mashini waliwo yabadde mu mmotoka reflector z'abantu emmotoka ebyokozesa obwabadde butalibu omanyi abasirikale abamu baliyo lwa famire zaabwe nti ono mwana wa kunti nebamuwa omulimu omwana bamuleeta asule ng'akuuma ku gundi ku bimotoka ebyo afuna ssente omusirikale ono yayingira mu nakuba abakolamu bwe genda okikole baba ne powers nnyingi ezibasukkako kubanga tolina bw'oyinza kumpa nsonga nti osobola okuba live bullets ewali abantu abangi tegakubye mubanga yabadde akuba ddala emmotoka zimwe tulinga 16 ebyamasasi ddala tobaze bingi ate ngenda bukulagwawo vidiyo byonna nze mbiina njogera bye nalabyeko kuba wankubidde nga ndi mukubira nakubidde nga gy'oli kakati neŋŋamba bwangu ng'oyina bungi ali niye badde alowooza bano bali mu kumunnyira kigenda mu maaso
Nenga alabanga atendooza naye abagala okumusa. Ono yali amunyonnyola ejjinya ne lijja ku mmotoka. Okitegeera nga balinga abagala omusa mu lutalo lwabadde alowooza nti terumukola ki? Terumukwata. Bw'oyinza okutomera omuntu osigala mu mmotoka nga otudde ate nga bamunyumyamu. Abantu balina emitima. Gwa walabyewo gwe batomedde. Nkujjako nga oŋŋamba nti waliwo omuntu alina obusiru bwa power bank nga babukyajinga. Vidiyo yasobodde okukwata Alien nga akyuka okuva mu bantu abadde bamuzingirizza. Agende nga tabitegeera yabadde ababuuza naye nga ate alaba bamunyonnyola balinga abagala omukolako ataaka. N'akyuka n'atambula n'akola ki? N'adduka. Awo wonna vidiyo esobola okulaga nti wuno yabadde atomeddwa. Kuba Alien si yabikutte nti yabipositinze. Biraga abantu ababaddewo abalina essimu buli omu yapositinze sekinnoomu ku akaawunti ye. Otegedde bulungi? Era nayongedde okukkiriza nti ebintu ebisinga ebyogera babeera balimba. Namaze kiraba lunaku lwaggulu. Naye abadde basinga bakosa lulimi lw'erijjinja. Era nga balina obusungu nti alina omuntu omu ye gw'azalawa bo gwe bakola ki? Bo gwe baagala ennyo. Kitwale nga bwe nkyogedde. Entalo zennyina zimmala. Sagala kwongerako lwakumeka. Lwakusatu. Asalawa gundi kyova olaba tumuyimiza naffe n'agaana. Tujja mukola bwe bati. Tujja mukola bwe bati. Naye nga badde singa badde boogera lulimi lusoga. Kati simanyi oba Busoga yeewaddeyo okutereeza Alien ng'emukuba amayinja. Sina kitegeera bulungi. Kakati n'agenda. Nabaddewo nga nyimiridde awo. Nenzirayo ku ofiisi yange. Nyongera okwetegereza enki? Embeera. Tewali gwe batte mu ddwaliro, tewali yatomeddwa, tewali yakubiddwa. Wabula abakozi abano abavubuka ab'oluguudo. Balabanga omulige yabavimbye. Yatumedde munaabo omu. According to anti njala tugenda empola nalongo ngenda kugogera ebintu byabadde mu video nabadde ndaba nandi soko sikutama gwe otereze kyekigundi naterezezza kugamba nti nabaddewo sagala go ngambe bayogedde nina wenjagala okutuuka basi tuka batya ate bajje kufango ni anti bana abantu babadde olaba manyi waliwo omuntu manyi abantu waliwo ebintu ebibajje okutuuka ko dayasi neno nyoma abyogedde okitegedde bino ebintu biri planned waliwo abantu abafuna sente ne zibasukako obuki ne balangozi ko sabye kale ko bagezaako okusuula enkesi nti leero nalo nga nza kuyitawo ate ogenda ku climax awo ne basaba baboda bana oli akutumira nga atagendedde kumba kubi era lo mwana afango ne batomeredde awo mu bitaala emmotoka eggulo omuwala kati bino ebintu mubirabira wano kumpi naye abantu balina obusungu ddala si kino nkikugamba ate nga nkuwonya Dayas omuyimbi atalina luyimba nga yali abeddeko w'amaanyi mukambwe nnyo okusinga onajja obuki obuzi kuba onajja aba alina ssuubi nti nja kubeera owakabi kati yabeerako owakabi n'alaba nga dalivansi okudda emabega ayinza okugenda naawe okimanyi nti omulenzi oyo ali waka ng'abantu bali eri mu kampeyini ennyimba ze zitulendinga okusinga abamu ku bayimbi abaliyo kati kolerako ku bantu nga ye ali wuwe ntegerekase bulungi era n'ebivude mungi bwalabiddwako ng'abantu boogera nakanidda twagala gundi mu kampeyini zaani ze balimu bonna abayimbi abamu kubanze kampeyini z'engoberera za red nebirala gwo bingamba sibimanyi okay ba ngoberera za red okulimba kubi ngoberera kampeyini za red ate nga naawe ndi ku side y'olwansonga mu Uganda buli muntu alina eddembe okugoberera kyakola kyayagala kati bali beegoberere kakati ntwala omukisa okutegeeza abantu abamu abali mu side eno obusungu bubeeyongera buki neda kyesategera kikino mbadde manyi omuntu watajja akasente mukasigaze ne mukagabana anti kati lwaki ate abasigadde eno muba mu waliwo eŋŋombo mayi zenjize ku baana bano betuzadde ennaku zino mbukulabisa kati mbona ali Kampala naye ate abakola ki asindika dijjewe tasindika n'abaliyo tabamanyi naye olw'okuba nti abavubuka essaawa zino be basinga obungi abasinga n'okumulabako tebamulabangako kati bawere ennyimba zo zikubaawo kuba badijje baba si baabwe woba oŋŋambye mutasindika dijjewe anti kali ne bw'oziwera bano bennyini abazire mwayise nga si ababayambyeko olutuuka nga babategeeza ki kye bayagala abantu bulungi nnyo DJ Gaana ate bagenda kukubira mu DJ's box ate DJ Gaana gwe bagamba ki DJ bannyonnyola bano abazze okuyimba ekyo baba bayimbira nga banakuwadde nnyo nga balinga abaafiiriddwa era bwe bamaliriza MC n'akwata omuzindaalo ne bamugamba affe twagala gundi
Timba naye mbayitira gundi nedda twagala gundi. Mwatugamba agenda yimbira eno lwaki tumulaba. Twamulaba aliwa. Nakyo kyeyongedde ku bizibu byabadde akola ki? Bwe tuba lulifango ne badde n'ebizibu ebi. Kati ekyabawagiza okuyimirira gye bali naffe gye tutamanyi ne badimandinga omuyimbi ng'ali ku kabira. Kyayongedde ebizibu ebyokumeka. Tokigatta mu kyabadde ku Salaama. Bw'otunulamu olaba Gravity abadde yakyakwatiridde gundi ezo. Olutalo walulabye. Olabaddaawo. Ati nze kati ngenda kunyumizaako mpola mpola. Olutalo lwabadde visible. Abantu bonna badde baludiscussingako. Sigenda kugamba mbuno nti no lwakujjonkera nedda. Ojja kutegeera nga boda boda ekunoonya. Ate nnoonyezaaki? Kuba oyo omusajja alina obusungu. Ani? Ate alina n'emmotoka eriko ennamba za TZ. Kati gwe lokopya nnyo. Ojja kutegeera ekyanguddeko eggwe. Gwe gira olokopya. Anti wuliriza kyengamba ki kino. Nze ababeera mu campaign be badiscussinze story ne bata ne video. Ng'oli azze ku stage ala munne agenda kuyimba nabba akazindalo ne bakamu manager n'ayimira mu luyimba lwa munne ku stage endulu zimukubirwe. Nze bisaabaddeyo. Bo bennyini kitereezi. Zade za luyimba lwono lwa Gravity. Ati mbasaga tonimbe ngate nazi. Kati kyenkugamba ki kino. Ffe gwe simanyi nze sibeera yeri. Bo bennyini be bakwata video ne bazikola ki? Ne baziteeka ku mutimbagano. Obadde okimanyi nti abo bennyini abakwata video abantu nga mwenda bakafuna omukisa ogusibwako mu motoka ne bakubwa empirwa kujjayo video ezo ze bapostinga. Toli munnamawulire. Lindako. Bajja kugamba. Babakuba olw'okupostinga videos ne bazijjayo. Opostinga oti abantu nga tebaseka. Bakubwa. Allah. Era ne bakukwatako nnyonnyola lwaki wataddeyo nga tebaseka. Kati bakole batya bagende babakwata amannyo bwe bati baleke bakwata. Olina muntu n'omu nga tasanyuse. Ate omulimu ogwamperwa ku recordinga campaign. Ne bannaye ze simanyani stoppable gye wava naye bannaye otulabiza ebintu. Kansigale mu ready. Kakati mondeke. Munnange. Omukulu oyo ng'asigala mu maka ge awa abantu emiki? Emirembe. Kubanga abantu abasinga kankubuulira omuntu osobola okubeera ow'amaanyi naye ne mu magye ensonga ki baateekawo retirement. Nti wotuuka ku gundi wegiweti retire. Waliwo emisinde nga girina okufuutuka omuntu w'emyaka 27 nga kituufu oli wankaaga era obadde musirikale w'amaanyi nga tokyagisobola. Olw'emiki? Olw'emyaka. Kaakati n'enkyukakyuka y'ebintu ebigambo ebyo ne bifuluma. Era n'obawo ne yakola message ng'agigamba Nobert nti yogerako ne Alien abantu abamu bapulaninga omukuba amasasi. Kati Nobert manyi naye aligina ekizibu mwannyinaze. Bwanyiiga ayogera ebigambo emitwalo emeka? Kati osobola okubulamu ekimu kye yabadde ategeeza. Tomuwadde mitono. Kye yabadde ategeeza. Oyo omwana ali mu kakadde k'abigambo. Kati mu second age. Bwe ngattagatta. Embeera yabadde ku Salaama tewabaddewo mbeera yonna ewaliriza musirikale kuba live breaks. Baategere nti agenda yitawo. Anti nga bwesi tategera wa wano. Anti fango ne bwefuluma kikunnyonnyola. Omuntu yenna okimanyi nti waliwo omuyimbi ayitewa Alien buli kawungeezi. Omuyimbi? Nga buli lunaku alina okuyitawo. Nga gy'asuba sayizi eyo. Bw'aba atambula ebiseera ebisinga tayambuka akkirira buki? Bukkiriza. Ontegedde bulungi. Kati abantu abasinga abali awo bakimanyi ssaawa yonna asobola okukola ki? Be bali ababoodaboda be nnakugambye olaba kati nze nnina ate kati ate ye. Baamuteekako bamutracking. Kyangu nnyo omuntu nti bategeeza bali bannaabwe tiwuuyo akkiridde awo. Kati ne basasula abali eno ne babayitamu speed down kati mugire. Bafunye ssente tobeepanka era abo booyogera bitono. Bantu kya bafunye ssente. Bwe bali abazifunye. Bali bana baakubya Alien oba? Abamu ku bayimbi nga ate nebyo zikozesa. No, ubundi chat yafulumya abantu anti ebintu ebimu bingamba wano naye nga already byafulumye biri visible. Anti kati nze nkunnyonnyola kubanga naawe mba mmanyi nti olina amagezi otutegera byenkoze ekyo. Yes, cause mubamu abafunye ssente beetegefu zigabira makinti. Ekole ki? Okubaako kyekola ku muyimbi oyo kubanga abamu balabanga omuyimbi oyo eyasaanyaawo legase yaabwe. Kiko naye yeetuma bino okugamba mazima. Kati yagenda kweteekako legendary. Gwani yakugamba nti legend alina kuba mukadde. No, sigwakanyiza nti no kyeteekako ngamba naye yagala nnyo okwetuumatuuma. Ne Alien yali etuuma gwe olina lyagala akomeko olina lisiti gye wamuwangajja. Lwakyakola ebinyiiza abalala. Anti yajja era basanyusa yajja kuyimbira bantu si mmwe abayimbako ne mulemu oba ne bali abanyiiga bantu.
tebali mu babo bamuleeta kyovula Dias oyina abakulaba ku page yo nange eri open discussion abakazi gye bakabira ebizibu waliyo abakola ki abakulaba ababeerayo nga bo balinze bizibu ebyo oba bataano be balabye be bategedde ennaku ekoze eki ekuluma kati buli muntu ayina abantu abalina okubeera saidi ye oba ntegerekese bulu kati yaba abamwagira be yajjirira so sikusanyusa mwe babaddewokko oba ntegerekese bulungi ekiraga nti olutalo lwabadde planid omuntu bw'ogamba nti kale atukubye kuba singa babadde bamutomedde omuntu omulambo mwandigulabyeko Dias njagala okwoseemu kale ku magezi yadde ng'ennaku zino okutegeera si kwa buwazi sitegeera no abantu beggyeko amagezi mu bugenderevu nga g'osubiramu amagezi onakyozijukiza omwana yagambye lwaki omuntu wabeera saidi eri niwe aba abaddemu amagezi atuuka ne gamuggwamu nemuga ate omubuuza bintu byakisi abantu beggyeko amagezi mu buki kale njagala naawe osiga ekifaananyi ng'omunauganda ow'ensi yo kuba tolina gy'ogenda kugenda njagala ompeeyo ensonga tugambe nti kale omulenzi yakubye mulenzi munno oluyi mu kabenje k'okuyitawo abakola oluguudo babadde basukka 10 nga bano bali bameka badde basatu Mulika ali yabadde muyeka bulungi nnyo eye mabega gundi babadde mbabeka Leva n'abantu bameka babiri be bantu bameka babadde basatu kakati njagala ombuulire kiki ekyalemeza abasirikale kuba omusirikale omulimu gwa musirikale yenna kukuuma miki mirembe so saate kwongera bujagalalo mu baki ontegedde bakyentegeeza kuba ne poliisi ne bwekwatira wano Dias talina buyinza bukusingisa musango unless nga kooti ekusingisiza omuti ya Uganda ogimanyi kikola mu bukyamu eri abo batamanyi eddembe lyabwe mu bukyamu ng'owoledde oba bugize okitegedde nti omusirikale obusungu obutuuka okuba amasasi agasukka 10 ku bantu abatalina kisi kubanga singa babadde n'amujambye wandigalabye mu makamera kuba kamera siffe twazikute ntibadde tukwatako wamu na waki bo bennyini be bazikoze eki be bazekwatidde gwe bakubye kale tugambe ye fikiti ye abijjeewa bya postings soko oyendeko gwe bakubye naye wandibadde omukola ki omulaba nti ono omwana wali yeni gwakoze eki gwakubye golowooza lwaki olaba mu vidiyo zonna olaba bigambo olowooza lwaki naye ate ye gwe bakubye amasasi vidiyo ziraga amasasi agali mu mmotoka ze n'omusaayi gwakoze eki kikulaga nga kyabadde planid naye ngenda kubako kyenkugamba Katonda ono omulaba Dias buli muntu yamuwa enfaayi aliyeni bwaba mukama yamutegekera nti alifa abayimbi banne abaagwa be bamusse tekijja kuvuga anti ebigambo bye mukozese bye binyiiza abantu tekijja kukyuka ebusagala otandike kugamba nti abayimbi banne abaagwa ati gwe mpulidde njogera kwani anti gwe oyagala okuleetingawo abantu bonze tomumanyiira tokozesa bigambo binene gamba oba abayimbi banne batamwagaliza akyabaago oteekako teri muyimbi alina luyimba alina bujja ku muyimbi alina nnyimba kubanga buli omu aba wakabi mu budde bwakola ki toyinza sanga Gravity ng'alwanagana ne Alien tikisoboka alina vibe ye ku stage abantu bamukola ki bamwagala naye kasita ogenda ku stage abantu ne banyiiga kikuleetera onyiigira gwe basanyukira eyo nga nvuddeyo naavira mu campaign zino eyo nga nkoze eki ovaayo bwe weetutteyo kakati nkyakugamba ekirala ekiddako Katonda waba yagamba nti Alien ajja kuwangula abalabe be walayi bonna agenda kubakunamya n'abadde basigazaawo akalandira kakutuke olw'ensonga nti Katonda si musiru buli muntu gwe yaleetawo alina ensonga lwaki yamukola ki yamuleetawo nkuzeemu bulungi onzeemu bulungi naye sagala nnyo njagala enebere open discussion sagala nnyo bintu bino tubirinkinge ku waliwo yasasudde abaana bano waliwo soka tutunulire kino nti kituufu Alien waliwo omuvubuka Alien yakubye omwana nti taliiwo then bano lwaki olutalo lwavu lwabaluseewo nti oba olwaye bamugambye tugireyo biki tugire obuzibu obwokubiri lwaki abaana obusungu babusitula ne babutwala kabira poliisi yamaze kusala kati naawe njagala ompe ensonga ekyo kyakusatu mpe ensonga omwana nayimirira mu video nti nzija omwana nayimirira mu kamera amubuuza waayo kikibuzibu ki lwaki mumukuba omusajja nti omwana we akubye munnaffe ali wali era ali bubye tumututisa mu ddwaliro kyokka tumugambye tubadde tumugambako n'azalawa kati kambeko kyenkubuuza abaana bagambye kimanyi nti zanyina abakozi olina kimanyi nti nyina abaana olina kati kikaye tukitwale just werabira kuzaalira gundi aliwa yennamu emabega keeri muŋŋambe mukama ani azaalira oyo naawe omunafu omusajja talina maanyi afunisa olubuto eyo nga nvuddeyo
tobansibako abantu omuntu kitwale nti omwana wange kubanga ekkubo balikola waffe alwanaganye n'omukozi w'ekkubo kyetaagisa abakola ekkubo okugenda bayaseyase wayini soopu ya ssanyu kyetaagisa omusirikale okujja ogikubamu amasasi kati nawe kati njagala weewe amagezi okitegeere nti waliwo abakipikamu omuki kubanga abasirikale boolaba ku kkubo mulimu abaagala alien ataba batamukola ki ate ne bana abamulwanyisa balina abamu nga mikwano gyabwe nga bebatwala abasirikale abo oba ntegeerekese bulungi kubanga omusirikale oyo yeetaaga kukwata weekubya musasi wabaddewo abanayuganda bangi mu community wakati kwemotoka yabadde mukko bwetinga eddalivansi nadduka nga amamirira amasasi bwati kumukumu nga balinga abali mu battlefield kibali Jamaica kati ntwala mukise kutegeeza dayasi nti abantu bagenda kukola ensobi nnyingi ku muntu gwe balowooza nti bamusobola bawunzike nga yabasobodde oba oluganda lwago otegedde bulungi kubanga njagala singa wabaddewo kale omulenzi agamba nti yakubye nga ali entabiriemu nga bwe wamulabye nga ali mu motoka alina mukunyumya nabwe bulungi kyekyabaganya okukwata oyo yakubidde mu mmotoka n'agiragira neekuba kitegeeza yabadde ali wabweru ku bungi bwe babaddeko abeetegese n'okulumba amaka g'omuntu kyekyabaganya okukwata oyo omuvuka gwe bagambe yakubye njagala nawe ansa gwoba ogimpa kubanga omuntu bw'aba yafulumye n'akuba munnamu ne mumulaba kyekyabaganya omuyiikira nga mulina ne sapooti esobola okugjayo abasirikale ne bakuba amasasi kyogamba dayasi omuntu gw'okozesa bw'abaako gwasibye balimba ennyumba yo bagikoone ye democracy president gwe yaleeta gwe tutambulirako nti omuntu gw'okola naye nga Naalongo bw'akola ekintu balumbe dayasi bamukube ekube emmotoka ye bagikuba amasasi bye nagambye ngenda kwebaza bonna abakoze okulaba nga tata wa Nina Rose avaayo mu kkomera ate bamusibyeko okubba ente ate ne bagamba ente gye yabbye kati yadde efuuse ate yalidde ebintu by'omuntu ne bamujalulako emisango ebiri ng'okubba ente n'ente okulya bintu tetuganye bw'abanga Nina Rose waki wa people power nange awulira Nina Rose wa people power ne bambi kulikayo mu kkomera taata we musajja mutuuze wakuki wakukyalo lwaki olutalo lujja ku Nina Rose wa people power n'oluza ku kitaawe bw'abanga wa people power g'otayagala lwanagana n'oli akikola direct lwaki osibamu n'omukaddayiza n'ofiira mu kkomera kikyengezako kugamba nti abantu bayitiriza okutwalira amateeka muki bamubuuziza kala yente nga tagimanyi gimanya naye nga bamugamba wabbye ente ng'ente tagimanya ompuliriza era abanayuganda mwenna ekintu kino kibakwateko nti singa embeera eno yeeyongera ng'abantu batwalira amateeka mu ngalo neewe kigenda kukola ki kutuuka kigenda kutuukako kubanga bajja kugamba nti nedda manaja wa Naalongo yamukubye nga tamulabyeko wallahi bakuze nga tomumanyi bonoona ebintu byo byonna lwa nsonga nti bo tebalina kyakufiirwa obaga mulete gwenkubye era nga ne bagamba gw'okubye bamubuuza oyo yakubira naye nga simumanyi kuno ndabye nnyo omusajja omwogezi wa poliisi nga ajja ayogera ebigambo ebimu ebitabeera bituufu kuno nkusaba ove oyogere ku musirikale wamwe yakubye amasasi mu bantu essalaama ate kati oyo w'amagye wa poliisi ayogera yabadde mu wa poliisi no yabadde mu gundi y'amagye bakoye w'amagye yabadde ako emmotoka eddalivansi wa poliisi ddala teyabadde w'amagye bino byegamba ate w'amagye yabadde agoba ki oyo yabadde ayagala kutta alien ye nga gwanoonya yabadde akuba naye yakubye mu mmotoka omwana gye yabadde avuga musawo ngadde emabega yabadde wa poliisi bagabanye wa poliisi agoba oli w'amagye agoba ono naye ku force eyabadde awo njagala ompa ensonga bwe mba mugamba kale tukkirize nti omuvubuka wali eni yayombaganye oba yalwanyaganye n'akola ekkubo kyekyabaganya okukwata oyo omu mutuuke n'okuba nga ate mulina okusituka mugende mulumbe wake walina abaana abatabikola ki kikulaga nti gwe tolaba nti waliwo abeera akiri emabega timumwesonseeko ajja kuvuga ddawuwe mugende ewaki kubanga waliwo eri yali agenzeeko ewaki ebyo byayita ewaka tekijjaawo kyenva mulamu kyafa nnyo buli yerabira gyava tamanyi gyalaga kati wulira gwe bagenda okukuba wagamba nze nti nkyafa nnyo gwe bagenda okukuba oddange nze katonda anjagala emirundi 99 n'akikkaatiriza no nikyovula mukyafa nnyo gwe bagenda otimpula kati ngenda kunyumiza ekirala kati njagala awo tuveewo Naalongo era ntwala okutegeeza abawagizi ba Fangoni gyonna gye muli timwekuume nnyo kino ekiri ku muyimbi n'abawagizi kijja kubanga nze eno gyendi nakitandise ddo kifiiringa
lwakuba engeri gye ndi mukazi mumpi ebintu ebisinga biyitawo nga tebintuuseeko kubanga biyita waki kati obumpi olaba bwanyamba kati embeera yebadde ekyali awo nefudde kalabalaba w'essalaama nga zireeta emmotoka eriko ennamba ZTZ naye kati wategeera eri kuggwe anti wuliriza njagala onyonyola ekituufu njagala emmotoka bwe yazze Nalongo luli aba boda boda ebifaananyi bye nakuba bye wabiraba nabiraba bajja beetegereza nga bwe batunula ku ssimu bwe bakuba nga ono alaga munne weewano yono n'ebifaananyi bwe bolabalaba nga bamaakinga we bali n'essimu gye bakola ki gye bayina babadde ku kiseminti ekiri awo opposite waggulu nenga ne balipootinga ku poliisi waba reporting bulungi nnyo kati ne balipootikanyako ku akaunti yange naye nobalopayo era abaana bafangoni awo ku olwo abawagizi bafangoni awo ku salaamu bajja ne bakuma abakozi bange mpaka lwe bakola ki we bannyukira balina akatijjo kaakati ajastendi wa mugaso gwe atakimanyi okay kati eggulu nadde nkyalawo kalabalaba emmotoka yonna ejja ng'ogimanyi sigirabangako bukyambeerawo nuwa ng'erimu abantu nga 6 nga eriko namba ki ye TZ ya yero nenge etandisa nnyukuta T nepaakinga bulungi awo naye ng'abantu abali muli bali concerned nnyo okwetegereza edduuka lyange mwabaddemu n'omukazi asibye enviiri ezo ez'abataasoma ez'edda najjayo omutwe bw'ati ng'omukuba oluyo basulubu kati waliwo omutamiivu oyo wange naŋŋamba ate otunda walajja batamiivu ŋŋamba naye Nalongo abantu abali mu mmotoka eyo nga bakwetegereza nnyo ne wano ne mugamba baveeko ne mufuutukamu omusajja najja n'atugulako walagi Uganda walagi plastic wa 600 nadde nkutte mu nsawo ng'era nnyimiridde awo nga emmotoka yange teriiwo kuba abantu abasinga tolaba mmotoka yange baba kimanyi sikola ki siriiwo kati jjukira ate ebizibu byaguddewo naddukidde ku bigere kubanga bwe nabadde ndi nga kumpi okusinga ate okugamba nti kampuke emmotoka neetolola eno bwe nti kaakati neesigala nga mbeetegereza nange kati naye emmotoka bwe yabadde nga wala n'essimu yange okubawo ekifaananyi odde wadde bwakiro kaakati omwana naŋŋamba naye baaba abantu abo baakajja katego gwakumeka gwakubiri era nga bakola ekintu ekyo kye bakoze eki yali tannakimalawo nenenya boda yabadde eyitawo nenjigamba dda ku Salaama Road nga saagigambye nti ŋŋenda wano nedda ku Salaama kati bwe balabye nga nnenye boda ne bawetera ku Moonlight ne badda ne bakubaka akapande ekifaananyi nabo ne badda ku Salaama era omwana nankuya naŋŋaba abantu bano bakomyewo ne bakuba akapande ekifaananyi nera bavuze baddeyo gy'okola ki gyozze naye ntyamu awo eboda nga nayo nkaddekadde gy'obadde nenkwata essimu nenkwera omusajja amuyita Jimmy ne mugamba oli luddawa naŋŋamba ndi eno nga ku Kyalagadi ne mugamba waliwo emmotoka eriko ennamba za TZ eze ku dduuka yange nenkola bwati ne baŋŋambye eri kungoberera kuba nange mbadde simanyi wa gye ŋŋenda naye nga njagala nveewo mpaka kubanga nsobola okwetola bwe nti nenzirayo ewange naŋŋamba kati yambukira ku Nice TV ngenda kusanga awo twagenza okuba nga abambuka awo ku TV ng'emmotoka naye eweseko kyekiki kati nadde ntuuka awo kwekyo ekiko kibaita Ekyalagadi nga ne Jimmy akoze eki era wa boda oyo saamusasudde n'avuga nadda ku kooti bw'ate nga Nuwa tasobola kugoba Subaru ne tugenda ku poliisi yaawo empeera yabadde ensibu nnyo tonzasasula wa boda okitegedde naye naye yabadde atidde naŋŋamba Nalongo olina abakunoonya manyi erinnya lisinga okumanyika naye yadde atafa kunze mu budde obwo okusinga ssente kubanga we yansine we yantoleziwe tessuka 10 nga mmeka oba 4 kati naŋŋamba waliwo obuzibu namugambye yanguwanye emmotoka ffe beekola ki beegoberera nentula mu mmotoka ya Jimmy ne ŋŋenda poliisi ye katuzadde ssaawa nga 4 ngenda ku poliisi ye katu kati we naviiriddeyo ne mbategeeza ne baŋŋamba nja kuddayo leero batunule mu kamera zaawo balabe emmotoka eyo era yadde eva saidi z'emunyonyi eyo omukulu gy'abeera mukulu ki nsagala wano kwogera bintu nga yogera mukulu we navuddeyo kwe kwambuka ku Salaama I mean wa fangoni we wankubiridde nakubiridde nga nkubuze waayo nga ngenze kulaba mafia munyonyole biki ebikoze eki mugambo muyimbi owaayo storage munyonyole biki ebibaddewo abandaba nyina obuzibu bw'empitamu nyina omukyala gwe nnyumbyaganye naye ebbanga ye mumumanyi ennaku z'omwezi nga omwaka 2023 ogw'omunana nga 16 poliisi y'e Kato yampita ng'erina abaami beekutte abateeberezebwa okuba abatemu abaami abo ng'ebajje mu kibanda ky'emmotoka wali e Katwe nga babadde bafunyemu obuzibu mu ngabana kati nannyini kibanda ye yawulira nga bakola ki bakaayana nedda asooka tuweze baazi sente ziba teziweddeeyo eka omukazi twagenzeyo ne tukubayo n'ebifaananyi kati asooka tumaleyo sente zaffe tugende tukole omulimu gwe nga boogera linnya lyange
owa police n'akwata essimu oyo nannyini kibanda n'akubirawa era omusajja bamuyitanga Seno ne yatwala abasajja bawo abaaleeya n'agenda ye yakwata omusajja oyo abatemu abo baali bameka baali basatu bwe baabatuusa ne bampita ngende nkonfami ngoloko bwe Daniel yange eryogerwa mwaye emboozi oba mbakola ki ngende okutuuka nga waali kuliko omu gwe nali mmanyi yali akolanga manager wange ebiseera ebyo kati nga ndaba tekigatta omanyi omuntu nga temuyombangako nembagamba mugaya abatemu nembagamba nentasobola kubaako nawunga n'okuwunga nga nekirangamba sikikola ki nga ndaba nga ne poliisi ebawaayiriza sajja nampita nannyonnyola embeera ekoze eki embeera ebaddewo wabula kwaba ababiri abalala baali bakwatiddwa omu baali bamuyita Waswa naŋŋamba nze era ne bantuwadde ssente sandikoze mulimu kubanga nze siyinza kutta maama wange ne mubuuza naye ani okusinga eyabayise kuba kati ono ye mmumanyi kati mwani yabayise nti ono yatukoze eki nga manager we yabayise yes kati nanga tasobola kuŋŋamba mazima kati oba baamukola ki n'awuzika nga yogedde ani yabakola ki ani yabatuma ng'omukyala w'e Makindi yayita mu manager wange mu ngeri y'okuba waayo akasente ompuliriza bulungi abantu b'amafuloni ngabo bamumanyi yayita mu manager wange mu ngeri y'okuba waayo akasente balabe nga banzija mu bulamu bwaki bwenseeno soso mumanyira naye fayiro eyo poliisi yakola ogwayo neefiire wa state kubanga nawulira nti bawaayo $8,000,000 okugivungavunga kubanga nze saagifollowinga saagenda nayo neŋŋamba nga mubakutte mukole ogwammwe nga kyampitirirako kyensobola okugamba dayasi kakati embeera eyo bwe yazzeemu lwaki ndowooza nti erimu obuzibu bwe butyo twali kusimba radio yes omuvuka wa Mutakale bule nambuuza obuzibu wakati wa Bebe ne Kenzo buva ku ki ne mugasimanyi gwe ngaabigoberera oba gwe ngaabatabaganya ngaaza abeera mu music industry kati gogendo bimbuuza mbeerayo genda maaso nkubu nkuleko nyumye nga siddamu anti ndawe yagala okonserwaira kakati nambuuza lwaki Alien tali mulaale nga te ye yalonkinga Unstoppable y'omu ku balonkinga ne mugamba tali mulaale lwa nsonga waliwo abayimbi abamuyinako olutalo ekyozo kyogera luno ye nga ye bw'aba kunnyonnyodde ate ye yajja kuyimba teyajja kulwana ki ntalo era yayagala omuyimbi agamba nti ayimba nnyo ogende mu studio so si kugula ate bakifeesi oba bayaaye kujja kukola fujjo ku muyimbi kitegeeza oba tukyali muyimbi oba ofuuse mutemu ne mugamba yensonga ki yalekera abayimbi abo laale zaabwe baziyimbe ne mugamba nekye namanyaako nti yagendako ewa mwami Edi akulira abayimbi yamuyitako banyumye ng'ayagala akole naye mu kampeyini ompuliriza bulungi yamuyita ng'ayagala nze bonna oyogera ekintu ekiriko reference ng'ayagala akole naye ndoza before kola ne Bebe yasooka nabalaba ng'omuntu bayinza okuyita ne beekola ne ka video nga bambuka olusozi bava ewuwe ompuliriza bulungi n'amuyita ne banyumyamu ng'ayagala bakole ng'ali ku sayidi ye otegedde kati jjukira ate ono mukwano gw'ono musajja mukulu Big Boss Rasta Bebe ku okuva ndowooza bukyajjayo muntu yasooka omubiriivingiramu basooka kwetwala ompuliriza bulungi ekyokwetwala kirala omuntu bw'alivaayo n'ayogera kyatakwagalako tekitegeeza nti takkiriza kyokola bibiri biba byanjawulo waliwo omuntu agamba Dayaso yalina olugezigezi naye akolereza bulungi ebyo bibiri byanjawulo oluyina ate ng'oli awo totegerekka naawe kaakati eyo bwenvaayo naalo nga tebannakuba nze jja kutugira wa kati nze ng'oyagala okakasa nti nno Katonda njagala ogenda kulabirako abo abannoonya olaba abaasooka balwanira mu galagi nga siriyosi kanikiranga nayokko ati n'oyo omuleka ajja kutegeera kaakati munnange nga munnyonnyola nze kyenkola ki kyomanyi ku radio yes nga mugamba ne Kalebule si atera okumpita ku bintu bya Kenzo simanyi era naye bannamawulire bampaabirako ye batwalamu ebyo ne batabasasula naye nembivaako ne mbagamba bannange sijja kuyingira mu ntalo zonna zino abazikoze eki mugende mwebanjiza ebintu byammwe sijja biyingiramu ebyo kaakati ne munnyonnyola ne mugamba ndowooza ono mukulu bwe yaddayo kabira n'akyuzinga okukola ne kyaliwe
Oh, bombi, no, the thing is, bombi bamutuukirira. Naawe yingamu n'amanya gy'alina okudda. Ontegedde bulungi. Kituufu. Ekyo kibaawo kya buntu. Kati ate ndowooza ono gw'ataagenda naye yanyiigamu buki? Njagala ebigambo by'eggamba bw'oba bikwata toyongeramu ebibyo. Ebyo no byogera ku radio. Bulungi nnyo. Nalina live era bintu byo gyebiri. Kakati ne mugamba kati waliwo n'omuyimbi omulala agamba nti abanja bebe. Ne mbagamba Rasta gwe mmanyi. Tasobola kosa munata mukola ki? Natamusasula. Era agamba nti amubanja. Nze ndi mwetegefu okubanga wa bebe nyinayo boyfriend wange mutabaazi. Ompuliriza bulungi? Bamuyita mukwano nga banyina boyfriend wange Dias mukwano gwange. Ne mugamba nze nja kwogera ne no he's just invite my boyfriends like friends. Chali wange nnyo. Ne mugamba ngenda kubira boyfriend wange mutabazi. Actually gwe ninayo katinga chali wange wa bebe. Mutegeeza atuyambeko okufuna Rasta. Nti waliwo omuyimbi agamba teyasasula. Ayi yayimba n'atakola ki? Batamusasula. Bw'aleeta lisiiti ne bagamba ngenda kwewa omulimu. Ate yali lisiiti n'ajja go batasasula. Anti newe ate kati omuyimbi yatagaba lisiiti kitegeeza oba tebakuyita ku mulimu. Sebo business yonna entuufu otuteesa business ebaako ki? Teri muyimbi walinya talina lisiiti oyagala kuzala. Anti nedda kyenkugamba ki kino? Ate lisiiti aleetera ki nga tebamusasula? Anti bwe mba nakuwa omulimu eriza mba nakuwako deposit. Woba wajjoti. Tebamuwaako yadde yagamba tebamuwaako yadde. Ebyabayimbi no ekyo olwo kitu kyoyogera nze nali mbukizeko abayimbi nga ndi under ani ekyo nakikuzinga waayo kuna kwetu tulinayo show. Apa kwebyo byamwe yemukola bitali professional. Soko ulirize ne kugamba kolo lunaku jangu ne receipt ngenda kusasula. No jane kisoboka. Dias tondira abayimbi obambalese. No benyogera kuna abayimbi banene. Tondira abayimbi ne pepenze kinyina mu bookinga koko. Ani vamu ebyo byoli mu gwe. Ebintu bya bebe kulu kambi kusomesa bato bimanyize gambe nyinayo boyfriend. Bebe kulu bwe yamala okusoma tokubako nga njogera. Olego omukofiro ogolusanvu. Ebintu byabikolera mu abikolera mu bitabo. Okay. Njagala nkusomese todamukola nsobye yo ngoli walala. Bobo okolaganye ne Rasta. You have to write. Kalwa kyasasula munne oba. Kuliriza bulungi. You have to chi? Asasule. Cheyewala. Muntu kuva mu kubya ko propaganda. Palapase. Era yebwa abaana akolagana ne Dias. Abuuza abasente mmeka. Ebya kabitandika. Bakolera city yabo. Anti era yagenda nti munze bimuoyigira. Nkati ngamaze obutasasula oli. No nedda sebo dda. Olabye ko ina obuzibu ne bebe. Sibulina. Anti ndabo ddamu ebintu by'ekisiru. Poza ababo tebabadda mugenda. Tonda mu bintu by'ekisiru wano. Nkugamba ebintu ebituufu ntiramu ebintu by'ekisiru. Kale ngera ne bande by'ekituufu byo. Kitegeera. Ekyokubiri waliwo n'omuyimbi asasula ebigwa bitalaze. Waliwo manager wa bebe asasula abayimbi bano bayita banneerese. Yes. Era omuyimbi alina recording alaga yawaako omuyimbi milioni meka? Oyo bulungi nnyo. Ompuliriza bulungi? Kuba Palaso ye yayogera. Kakati Palaso bamwa milioni 3. Asasula abantu ba bebe we yagamba. Yawa Palaso milioni 3. Ompuliriza bulungi? Kakati buvano gamba nti tebansasula ne nkugamba nti baleeta lisiti mba sikuvumye. Oba ntegedde bulungi? Nkunyumiza mbozi bwe yali kuki? Ku radio. Era bwe twamaliriza ne mbagamba n'ekirala mwami Kenza aleme gamba nti akulashinga ne bebe kubanga n'abantu bakulembera nkaga ku 10 bonna bebe ye yabakola ki? Ye yabakubira amasimu. Kitegeeza singa yali ayagala bakulembera yandibayisa abakulembere. Era ne mbagamba teri abayimbi wana Uganda batono nnyo nga tawa bebe kitiibwa. Ne mbagamba naawe bwe mulaba nti tebasoboka bebe yabanoonya olw'okuba mukulembeze yamanyi bwakolagana naki? Nabo. Ne mugamba taddamu kugamba nti nno tayagala bato bafuge nga ate yakuyitira bookola ki? Bofuga. Mpwiza bulungi ne mugamba n'ekya kyagala nti akulashinga naye. Omusajja avuga emmotoka ya bulletproof. Anti the sasoma temu abalina oluzungu temulina ssente. Tekyetaagisa kusoma. Kati gwino oluzungu. Manya kigambo kyogera butuufu. Oyina akawumbi wano tudde walaba nanyini wamaze kwata sitayita ssente zibyono gwe bawadde milioni 3.5 nga tazikwata kona tankolekana. Ng'olina deposit ya bamba deposit ya 3.5 n'agiteeka mu live. Ebyo ebintu ebyo amaala ago ge muleeta nga mwanika muti. Tewali buzibu. Beera n'amalongo oyina ssente. Kijja kuyamba nnyo. Okusinga okuba diplomat nga tutudde mu kifo ky'omusajja ayinza okuba talina ddeka diploma. Nekiro kinulanga Bulaaya. Kati ntwalo mukisa kutegeeza ebintu ebisiru bye mulimu. Mubyejjeemu ebitabo mulyete tebikola. Kakati
mbadde wa onera bizanze oli amuwa milioni 3 ezebigwa tebiraze zagira mu bigwa tebiraze awo nokola ki nogamba mbadde njagala okujjukiza nga twembanga njogera togattagatta mu bibozi byozibyo kale gena maaso tukanyiza goberera bulungi amateeka kakati mfugiddwa bubi ne mugambe emotoka ya bulletproof simanyi proof esobola okutomera emotoka yo netagwa bwebe sasire giyitamu kiregeza tetegwa ejja kutomera ekyo kimotoka esigale ng'eyimiridde ne mbagamba nakyo awo watuukawo otya ati nga nnyonnyola toyinza gamba nti okulashinga ne bebe ogamba Kenzo ku leediyo kwe nali nkudyambye nayogera nanti kwawo wotandikire n'ogamba n'ekirala n'ogamba Kenzo tasobola gamba nti aclashinga ani ne bebe anti emboozi bwe yali kunnyonnyola n'omugamba nti noli avuga bulletproof asobola okutomera ekimotoka kyo saagamba kimotoka ne mugamba boga nti mukulashinga ene emotoka esobola okutomera ene eyiyo n'egwa eyi nesigala nga tekoze eki wagoyinga person nga tegudde anti ngezaako kugamba mazima otegere ekyoba okulashinga nakyo otegedde bulungi buli muntu asigale mu ekyo kyaliidinga obulungi bw'abanga bebe abaddewo enaalemu ebbanga lyonna ne mbagamba waliwo omwana we waka n'omujja na nnyina omwana gwe bamaze okusasula obusasuzi n'omwana gwe bazaala gwe bakubako ne ku masasi olw'ekibiina n'atakivaamu baawukanira ddala ne mbagamba buli muntu asigale wakola ki waali waalina amaanyi ge yes buli omu asigale waali kubanga tetujja kubanga bwe nnakuwulira dayasinga of mabebe wala nja kuyisaamu omuntu yenna lwa nsonga nti ye sinnamulabako ng'akuvuma wabula bw'onaaba olina amazima g'oyogera ku bebe sijja kwambalira oba ntegerekese bulungi naye bw'onajja ng'otunda obulimba nga waliwo abamanyi amazima tujja kuddamu kuba nawe gwoba oyogerako taba mwana wa nnyoko tenge gy'omuyinako olukusa wamuzaala wamunywera eddagala olina olukusa olumukola ki olumwogerako era ne mbasibula nga mba ku mpewo nga mbagamba nti bw'ataddemu kwogera ku lasita naffe subetegefu kuddamu mukola ki mwogerako kubanga bebe bw'aba yawa Nobert omulimu n'awa Jasa omulimu n'awalamu omulimu kikulaga nti abeerawo nnyo abantu ba wansi ntegedde bulungi gw'okuba omugagga omudda yasinga abantu abetulabanga abateesobola bewandiyambyeko okuwa akasente ku musaala nabo bafune we baliira togubawadde abaavu twegatta netulwanirako bannaffe bano abaweebwa omuki ye mugagga ayagala abe nga bamunogako buno so siku anti waliwo omugagga ng'ayagala asiimuule atuule mu mmotoka agivuge abale ebitabo waliwo omugagga nga alowooza bwe kintu asobola okukikola ki otaba mugagga bamukopi ontegedde bulungi kati naye olwaleero waliwo omugagga ayagaliza buli muntu mu ekyo kyakola afune ekyokulya ye bebe kuule tujja kutuula butuuzi ng'omuyisaamu amaaso oba ovaayo n'ogamba ti abo abakulu bali tebalowooza nti abato tuyinza okufuga ng'ate abakulu b'ogamba kwe kuli yakuyitira b'ofuga oba omuyisizaamu amaki kati ekigambo navumaani awo olwava ku leediyo ne bakubayo essimu bino byenkugamba tobiteekamu olwali kibula bansirise ne bakubayo ki omuyimbi yennyini Mwami Eddie nakubayo essimu no tugende mpola omanyi lwaki nsirise njagala kino ekintu okinnyonnyole mu butuufu bwakyo nkunyonyodde bwe nava ku leediyo bye nayogera ate nabyogera ku interview yo era abataabira baddembe okudda ne babikola ki ne babiraba yogera nenfunawo emoji ompuliza bulungi kati njagala bisekera kuba nafunawo emoji ani yabukuwa bwe nava ku leediyo ne bakubayo ki ne bakubira omu kubakolayo essimu nga bamutegeeza nti siteekeddwa kuddamu kukyazibwa ku leediyo eyo ani akubayo Mwami Eddie olw'ensonga nze gwe njogedde simanyi mannya ge kugamalayo tusigera kubanga bekadde nga nyumya gamalayo otegedde buli gwe tomutegedde sirika n'akubayo essimu Mwami Eddie n'agamba naalongo taddamu okukyala ku leediyo eyo kubanga ebigambo byonna byayogedde si biki si bituufu waliyo mukwano gwange akolayo ku federation tumanyiganya emyaka mingi emabega nankubirako essimu ne muddamu ne mugamba nti okusinga okukuba kweri gye nabadde nkyadde kyandibadde izo sooka okukubira ani nonnyonnyola bigambo ki ebitali biki gwe nombuulira ebituufu bye kuba ate ku leediyo nkyaddayo ate gye bakugoba ate kati go wagikolawo kyangu nnyo okuba essimu ku Climax ng'ate lule waliwo ate gwe baakula naye nga tajja kukkiriza njoge nve ku Climax
You get my point. Omuze gwavaawa ogukubira banyinanyini business okubagamba nti gundi oyo. Bino mbibagamba nga sirimba era sirina gwe mpaayiriza kyatuka kunze kennyini. Nange kyali kituuseeko waliwo yakubayo ne bamugamba tekijja soboka. Oli omumpi kubukedde. Kaakati simwogedde munnange omulenzi gwenkola naye nga tugendayo olwokusatu olukola ki oluddako nga omukyalo omu kubaddukanya nga nyinyonnyola munnange twafuna wano essimu bweti ne bweti naye ffe situgenda ku bigambo byabaki era naffe twalirowooza nawe bakkubidde naye bw'oba ojja ku kyalo ojja n'okola ki n'okyala kubanga wanompeddewo ntukola ku TV sikyalako bakukyaza bukyaza ate nandiweddembe n'obutakola ki n'obutagenda naye omuntu aba akwesize n'akuyita amanyi mubaamu radio ne TV ez'ensonga nga zira kyezigase ku ggwanga nga nawe bw'ogendayo oba oyongera ettafali ku ggwanga lyo omuntu neweeba terina oli bwakubira esimu n'agamba omanyi naalongo badde yasi njagala ojja okyalekoko kitegeeza alina ekintu kyakulabamu kyamanyi kyosobola okugattako naye waba abantu babiri be bamulaba oba be bamuwuliriza kyosobola okubagattako kakati olwokusatu olulala ono yakuba essimu yali ali awo ng'era nzizeeyo ku ki oba oluganda lwange olukootinze bulungi bwe mba muwaaza nsaba Mungu anzite anjavuwaze kakati kirabika ekyamunyiiza yalabanga essimu ye takoze kye yali akola kyayagala okitegedde ate ng'ensonga zinanjogeramu zaalimu alien ne rasita kyogamba ye bebekula ebbanga lyamazeewo munafu atyo ti gwe bw'okuba essimu ng'ekyo kikola ye tebasobola mukubira naye ne wabaawo ekikola ate nga ako kazannyo ke ansa jimpe ako kazannyo ka bebe kyogamba mbuggwe oli munene nnyo gwe essimu ye ekola ey'omulala tekola ako kazannyo ke kati awe waava obuki bw'ojja mu kazannyo ako akakusinga kaawano awe waava obuzibu omukulu agenda okuwulira nga ndi ku lediyo ndi okopya olwokusatu oluddako ekintu ekyo teyakisiima era ne leero bino byogererwa kusatu ngenda ku lediyo eyo leero luno simanyi beera bulungi nnyo bulungi nnyo era bw'olaba nga ye kyenfunidde ekizibu kweri ekkubo togamba nti wabitegeddeko obuzibu bwava kweyo ki omukulu yali agamba nti kale beere wadde yasowoganira eyo aye naawe mmanyi era wafuna obuntu obwo ne muno mwoli wankwe n'ogamba naye tebankuba ebinnyo ati saba gwe weefaako wekkabuze naye neekojja dayasi ayineeko dayasi yaŋŋamba bulaleete kakati fe abakusyaza bannaye tebatutte kakati gwe olwerowoozaako wekka okusinga nze anti era singa bwekyabadde sandikuleese lwaki tonteeka mu lutalo n'ogamba tukoze tutya okulunvuunuka ndeka mwekuba ebyammwe muleke mwekuba ebyammwe nze sibiriimu era abatakimanyi buzibu we buva awe bukola ki kati omukyalo ono w'emakindye ne yeegatta n'oli kubanga fangoni yagala n'okukolagana n'oli ate n'ono yavaayo ku ki kati ne babeera nnyo ba mukwano nnyo nga bafunye ekibagatta kitya kimu kati olw'okuba oli yagezaako dda kyangu nnyo kyakwongeramu naye kati kano akakodde ak'emmotoka oli teyakatuukako kati kindowoozesa nti omuntu anyinako obusungu omuntu atuka okukuba ku TV tebakukyaza aba anyize nnyo ku sayidi yo kitegedde kati sinza kulowooza ku muntu mulala yenna nyina kulowoozako abantu bameka babiri naye ate omuntu ajja kugamba muno oyinza okuba olina entalo z'endala sizirina kati gwo nkyaza zimpe no anti no like I'm trying to read gundi mind za no abawagizi booli bajagamba oyo alina entalo z'endala alinza okuba kati dayasi sigenda kubanga yikyuli yavuma Airtel n'avuma MTN n'avuma awakatale n'avuma abenaalemu okitegedde nti abantu nabawulira nga boogera ekintu ekyo nze ku media kuno si omuntu gwe nyinako otala abaddeko ogwo oyo omukazi w'emaki ate naye yaluntandikako ompuliriza bulungi nti nze ebbanga lyonna mbeera mu nteesiganya ziri nnomo so si kulumba baki era n'oyo ekyamunzizaamu ku olwo yayogera ku muntu nze gwembiriivingiramu nti alina abantu baabeererawo nga nnyina okukozesa eri eddoboozi ettono lye nnina tumutegeeze nti kyakola kikyamu era tukyakimutegeeza ne bwe naaba nze envuddewo abalala bajja kimutegeeza baabeereddewo oba ntegeerekese bulungi era tebakulimba mbunze nnyina entalo ku bantu kale gwe mpaayo babiri b'omanyi
Inze wano omusango omulalo gwandetera obuzibuze banye bitu yange ngejiba bitono binyangwiro kulaminga wali kwajatizwa ne haji nakulaba manager wange andiko kubanga emotoka wabajivuga sibeeramu nga abantu bagoberera ye nga nze ndi motoka nchi ndala ene ndera nakwate kuona yo nengina ne gwo musango nali nyinzo gugulamu obulamu laba nabo tebanzita kati nze ebintu byonna byankunyira biteke kuliko kirwaki musubula entalo tekuba kusuubula omukazi bwavaayo n'agamba nti baakutta omwana wange lwaki omuzadde siina kumanya lwaki baamukwata nga nange nina abaana era President Museveni kuguno omulundi wadda mu ntebe kubanga ekimazeemu amaanyi abantu gyagenda ndaba bangi nnyo kati neŋŋamba bannaye President abantu tugenda kujjako tutya kubanga nange yadde sibibeeramu ne nali mpagira tukujjako naye abantu abajja mulaale bamazeemu amaki amaanyi neŋŋamba bannanyiiga nzikka President addako ye Kyagulanyi mutugende tumuwa akalulu tugenda mu butuufu saakitegeera balabi balungi nnyo asirika ssebo tomanyiira nakuganya ebintu ebyo dayasi weesigame wali President yenna agenda okuddako omwaka guno nkusaba etteeka lya kikwata baana olyongeremu amaanyi abakazi bafuneko obwenkanya mu gavumenti eno oba enaabeekoze eki enaabezeeko kubanga abakazi bakwatiddwa abaana baabwe abakutta abaana ne bawanga enguzi ku mapoliisi ne bateebwa naddayo n'akwata n'abalala kubanga ono gwe baakwatira omwana n'emitwalo ebyo egyokuba ku poliisi agikola ki n'ez'okujjanjaba abaana tazikola ki mbyogera with experience kuba abaana abo mbayina nga nze mbalabirira kubanga famire zibaboola abamu basuulibwawo yensonga lwaki ngenda kuzimbaho omu nga abannoonya mukama baba abamponyezza nsobole okubudaabuda abantu abannayuganda abakola ki abawerako tusaba etteeka eryo obuyinza bwonna obunaaba bukomyewo tulabeko abasajja abakutta abaana abatanneetuka nga bateekebwa kalabba n'omulala ajja kutya ekikola ki naye tukoya amateeka okubanga gayita naye nga tekugulawuni tegakola ki tegakola yenze Mukw'omusajja International n'alongo w'omukabira maama w'abaana abawala 8 anoonyezebwa ab'emmotoka ey'TZ ne piki naye mukama akyankuumye n'empewo ze nasamira yes I have it Yes, I have it. Oyina abana 8 bonna bawala tulina mwana mulenzi Ili mulezi shimanyi ate era gimanako okunyigiriza ennyo ngozaala abalala no jakogera ebirala olinayo ebirala mutiisa kiri kyonkubyakama waliwo akimanyi obadde balabi balo ekyo kireke bwe tunaddamu eyo section hano ejja kuba ndala kati mbadde nsaba buli muntu alekere munne emiki emirembe kubanga lina eddembe abantu fenna baali tuleetera gwe bwoba olina obuyinza obwogera ku bebe kulu toplasta oba waaliwo akadda nnyuma n'ogaana yasiya buloolo osobola okwogera ku bebe natakuweza adde kobula kunoonya naggwe ssebo mufe bwe tukuddamu ng'oyungula ab'obumotoka toli munene kusinga abantu b'oyogerako ifu bw'oba toyagala kwogerako toyogera ku baki walala kuba naawe b'olumba waliwo be babeezaawo oba waliwo akadda nnyuma n'ogaana mukwano gwe tonzizamu eyo mboozi ya lulala kale tubadde balabi balungi wesiruwaliraako ojja kufuna oluyi nga lwa slow motion